Kyaggwe TV omulabi waffe omulungi nkwaniriza webale nnyo gy'otuusaako engalo akyakolakola anyuse kulikayo naddala bw'oba nga akoze mu budde bwa kiro. Olunaku lwa Sande ennaku z'omwezi 12 omwezi gwa Butaano omwaka 2024 ensonga zitambula. Alina obuzibu bw'otuuseeko togwamu maanyi, bwafunye ebirungi yongera okukyakyankya. Nate programu Nze Nga Bwendaba, nze Richard Ssentaayi muzzukulu w'Eryasafu waffe Nakasongola tuli ku Deira Hotel mu kibuga Mukono otusinzira okuba nga tukuweeza ensonga zonna nga bw'oziraba. Abagenyi bange batuuse dda we bali nga bulijjo tugenda kutambula nabo. Ku ludda luno nina omubaka wa president mu district y'e Mukono mu myuka mwami Ssegawa, ate oludda luli nina assistant RDC mu district y'e Buvuma mwami Buule Kizito. Wano nina mukyala Sarah Nakintu naye mutunuulizi wa nsonga yavuganya ku kifo ky'omubaka mu palamenti owa district y'e Mukono kiri eky'omukyala nsonga yagamba teyafuna bululu bumala naye ebintu bwe byagenda. Ate ekikulu mu byonna mutunuulizi wa nsonga ez'eddembe ey'abaana abakyala n'abawala okutwaliza awamu. Tukoze bulungi nnyo nti olunaku olwaleero lunaku lwabwe nga bamaama era ensonga zitambula bulungi. Tulowooza nti bamaama wonna we muli mweyagaire mu lunaku lwammwe. Bingi byetugenda okuba nga tutunuulira lunaku olwaleero. Bajumbidde enteekateeka ey'okubalibwa, twagala okubaagaliza ebirungi tera mwongere okuba nga muwaayo amawulire ago kubanga enteekateeka eno ekyatambula. Byemu ku byetugenda okutunuulira olunaku olwaleero. Era nzikiriza tutandikira awo nnyini nti ekiro ekyakeesezza nga ennaku z'omwezi 10 omwezi guno enteekateeka eno yatandise n'ekyatuumiddwa census night okubala abo abakola mu budde obw'ekiro, bavuzi ba bimotoka, bano bali mu binywero n'ebirala. Tuyingidde olunaku kyenkana kakati olwokubiri oba olwokusatu ng'okubala kuno kugenda mu maaso. Naye mu kutambula bingi ebikyakulabikiddemu obaolyawo nga mulimu ebisoomooza n'ebitasoomooza. Naye ekikulu mu byonna kwe kuba nti enkola eya digito gavumenti gye yasazeewo ku luno n'egamba nti yebeera yeeyambisibwa. Tulaba nga mu bitundu ebitali bimu yagaanye okukola ekyo kyennyini kirina okuba nga kikolebwa. Netiwaka nga zeekyanga bw'otunuulira mu bitundu ebimu nabadde ndaba ekayunga nga bagamba nti mu bitundu ebimu ate netiwaka za masimu tezikolayo bulungi. Otuuka ewantu ewamu nga waliwo MTN ekolawo ate Airtel nga tekolawo n'ebirala ebigwa mu kkowe eyo. Abamu ku bali mu mulimu guno bagamba nti kituufu akasente gavumenti kalina okutuwanga akasiimo oluvannyuma lw'okukola omulimu kalina kujja luvannyuma lw'omulimu nga gufundikiddwa. Naye ate yandibadde yetukwatirako wakiri netuwaayo ekitundu netusobola okuba nga omulimu guno tugukola bulungi nnyo. Mu bitundu ebimu waliwo gye twalabye nga kigambibwa nti abo abaasunsulibwa era abadde batendekebwa okukola omulimu guno ate si be baagukoze nga bagenza tutuuka mu kifo ekyo ng'ate balala abaaleeteddwawo. N'ensonga endala ezatambulidde mu nteekateeka eno sofa okusinziira ku bbanga eryakamala. Wano we twagala okwebuuliza kiki ekisaana okuba nga kitereezebwamu omulimu guno okuba nga gutambula bulungi nnyo. Kubanga sensa sampuliza n'atulaba omulungi tugyetaaga. Ekikulu mu byonna kumanya muwendo ogw'abantu abali mu ggwanga. Omuwendo bwe gumanyika kiyambako ne gavumenti okuba nga eteekerateekera abantu baayo okuyita mu bintu ebitali bimu. Ngenda kutandika ne bwana Ssegawa deputy RDC Mukono district. Tutandikirawo sooka obuze ku bantu. Sande nnungi bannange wadde ogamba mwengwereko kubuuza okwakusinga okwo tewali kisingaka era webali nnyo tubuuza obulungi obutagambika. Mukyala Sarah Nakintu buuza kwakulaba. Balamusiza nnyo abeekumira ku Kyaggwe TV. Mwebali nnyo mwebaddala mukola kyamaanyi. Twebaza Katonda ku lunaku lwaleero. Bamaama mwenna bravo mwenna gye muli mbagaliza olunaku olulungi. Tulite mu musanyu twekuume era tusigale nga tuli balamu. Weewaawo. Assistant RDC buuza kwakulaba. Batulaba mwebali kubeerayo. Amusa ku bantu baffe ab'e Buvuma mwebali emirimu gye mukola. Twawulidde okutaataaganyizibwa okwabadde
egombolola y'ebubuuya nti ate aba UPDF bazze bagala abantu abeefudde baenumerata naye twagenza okukinoonyereza kizuula nga abadde bakozi ba NFA naye twebaza naye nga babalaba wali enkaayana z'ekibira n'ettaka ly'ekibira ate kuliko abantu naye ndowooza baali balemesebwa dde okubabala akati nabo bebaagala okusaakakisa naye twebaza abakulembeze abawansi okulwana obwezizingirira okulaba nga mujjawo abantu abo netukubiriza n'abantu okufuna information okulaba nga buli kimu ekiba kitambula mu disitulikiti y'e Buvuma mutubuulira amweganze Moses Buule Kizito wabula nja kutwala okwebaza abatandikawo channel eno eya Kyaggwe TV ate n'abagiddukanya ddala naffe tuli okuweereza tweyanza nnyo tweyanzege nga bwakutegeezeza yongera okutunoonyaako ku mutimbagano YouTube channel yaffe eri Kyaggwe TV abeera nga olikinga sharinga subscribinga naawe obeere nga onyumirwa ebyo byetukuteerayo. Njagala tutandike ne bwana Mike Ssegawa. Enteekateeka ey'okubala abantu yatandise okwetulula eggwanga mu bitundu ebimu tulaba ebitatambudde bulungi. Ebimu ku bye nnawuliddeko Mukono wano nga omuntu yali yateekebwateekebwa kukolera mu kifo kimu ate yagenza okwesanga ate bamusindise mu kifo ate ekirala n'ebikozesebwa oba oliawo okubanga tebimala bulungi nnyo. Twaliza wamu gwe nga omubaka wa pulezidenti sofa ebbanga eryakatambulako teekateeka eno ogirabye oti? Yanjudde bulungi programu eno. Ekiro ky'okulwokuna twalina census night. Census night abantu bakubirizibwa okusula mu maka gaabwe ate sitagala official nkiwa ne Richard ono kolo yasula wuwe awali official bulijjo nsula wuwo naye ekiro ekyo okwaliza bamu kyali kyakugezako capturinga kyetuyita floating population. Bannayuganda abatalina kifo wakalakkalira bakolaki webasula. Abamu ku bo betababeera ku streets okwo abakyala abakola emirimu gyabwe egyo egya wannakyewa abatabasula mu maloogi. Era ensonga mpulidde edita waffe producer waffe Nsubuga nga yogera ku story eyali mu bukedde eyo ey'omu ku bantu omuntu gwe bakwata wano mu Mukono ndowooza ku kyalo kye Nabutya eyo kuba baali bagamba abatabali mu mahoteri ne maloogi nga bajja kwatwalira forms bazijjuze abantu abasuze mu bifo ebyo bakapchalinga gundi naye ate ye kiyakola kwe kugoba ba census officials n'abakasukira n'ebipapula byabwe ekyawalizibwa poliisi okukola ki okuinterveninga mu nsonga eyo. Naye nga okutwaliza awamu kwatandise ku Friday kugenda mu maaso nkubuza Bannayuganda bonna okubawandiika. Bannayuganda bangi bali basuubira nti olwokuba Friday Republic holiday bagenda kubalibwa mu lunaku lumu lwonna olunaku lumu. Nedda olunaku baali lutongoza campaign eno officially era eggwanga liriwummuza abantu baalyo basobole buli omu okubaako watamanadde wakaawe buli omu agenda eno agenda eri n'okukakinga up n'ebintu ebisinga ebigenda mu maaso. Naye n'okusinga twafuna omukisa ku lunaku olwo okulaba nga tubala institutions era ffe wane Mukono mwe twasookera ku Friday muri amalwaliro okuba basaba okutebawummula balakisi abasirika abasinga balina kuba bawerekera kubanga bayambako okwekisayiza eno. Abakozi ba gavumenti UPDF kuba institutions ziri muki mu area yaffe eno. Waliwo ebimu ebyogerebwako ate nga bikyakolebwako kyafikisingibwa omuli kyogeddeko obumu obwakyankalanye kubaki kuba enumerators. Ekituufu kiri nti
for the past over 3 months obaddewo trainings ez'enjawulo ezigenda mu maaso fano ku district level Mukono twasooka tukwata bo officials baffe tuyita ba census officials ku municipality ne ku district ne batwalibwa ku national baali Bunyonyi eyo ne basoma era ye basoma bajja wansi ne ba officials okuva ku boss ne tu camping awo ku timuko ekiwanga ne tusomesa abakozi ba district ne basomesa ennaku 10 okukola ebintu bino basomesa abakozi ba district akulira sub county kubayita SAS oba pass okusinzira wa town kiraka okusomesa abasirikale baffe ba DPC ba SRO abali involved operation abali involved mu operation za census ezo era ekyo bakikolera ddala ennaku 10 era ye baavaayo abo bo ayina ebyongera mu sub counties zaabwe nawe ne basomesa abo muyita ba enumerators kati wano training yali ekiwange ennaku 10 yalimu ba senior enumerators abagenda ba supervisor abagenda okuba supervisor gamba nabakola ki ababala enkola eno eri very efficient kubanga abasika bakomplain kubona obuuma nenja kubunyonyola ku afterwards naye nga tabali bakubala abantu bonna ku luno census eno bagenda bakuba netufuna digital maps ez'ebifo ebyenjawulo mu Uganda yonna era tewaliwo nyumba etali ku map ya Uganda sawa zino nti era akuuma ako information eno bagifidiga mu kuuma ako era babala abantu abo otegeera numerator kubanga enumerator bamuwa amaka 15 okukavalinga buli lunaku households nga alina okugenda n'afidiga mu information eyo akantu ako ne kava mu red nekadda ennyumba eredda mu green so osobola okutegeera nti ennyumba yabalibwa oba nedda okitegeera so era omukozi oyo yakoze ennyumba mmeka era abantu bajja tuwa report lwaki ennyumba eno tiyabaliddwa obajja ku nnyumba y'emirundi 3 nga toliiwo ennyumba eyo bagimakinganga abantu bakoze eki oba babeebuzaabuzizza era tujja okukolera follow up tulabe ennyumba eziba zisigaddemu tulina kuzikolera ki naye nga obuuma tulina ba technicians ku district ne ku municipality fixing obuuma tekinologiya watu wabeera olaba n'abazungu balina tekinologiya asookebwako nabo obalaba mu elections bakugamba basesera wali yagizeemu bweti ensonga ya internet oba network si nkulu era neewunyiza nnyo wenawulidde nti waliwo complain ambayo network takola wakuuma ako kakola offline ne online bw'oba oli mu field nawatali internet nawatali network osobola otekamu information yonna wogenda mu kifo kiriko n'ofunaku kabbawe kati okozesa network internet eyo just to upload information gyokoze eki gyewataddemu naye ekyokulabirako ekirungi tugambe nti abakozesa WhatsApp nti osobola okuba nga olina n'owandiika ebintu byo olumuteekako information negenda data wajjira sawa yonna nawe kyo kiri nekwali akuuma so simanyi nti nno omuntu era kyobola nga oyogeddemu ntabasinga abantu abafunye ebizibu tebasomesebwa nebajja nefuna mu Mukono tetulinawo kesi bwetyo kuba at least manyi abantu bonna abaselectingibwa okujja tuba tulina gundi bamirundi 2 tulina enumerators tulina reserve tulina walwala waliwo reserve asasulwa takola ninga walaba omuntu abeera ku bench y'omupiira substitute nti olina wafuna ekizibu wali omuntu oyo asobola okugibwa wali naye tebatulwamu omulimu ogwo ate nga olweda akola ki ngasasulwa so bannamukono okusinga nze byabano byesinga okukola ki okutegeera wabaddewo ezo cases largely nga ziri ku nsonga z'abuumu obwo a few cases then naye nga wana abakozi baffeffe twababriefinze bulungi basomesebwa bali committed okukola kuba nalabira abadde balina n'obuumu obwo bwabadde bukyankalanyeemu sipiri gye bakozesezza okujja ku district okulaba nga bukola ki
bw'oba fixingibwa obuuma obwo. Naye nga okutwaliza wamu programu eno egenda mu maaso era nsaba Bannayuganda bagijjumbire nnyo okulaba nga etuyambako okupulaningira Uganda eno. Butumanya Bannayuganda bali bameka, babeerawa, balina ki, balina bizibu ki, bali mu mbeera ki, kituyambako okulaba nga buli department ya gavumenti ekola ki. Kubona byabo abasinga bagamba amusajja najja nambuuza bwakomadde okulya bagambye omukyala bamugambye ebingi naye lwakuba kitwagala basically okulaba nga sensa seno yesusa okubeera so detailed nti ayagala kutegeera Omunnayuganda ali mu mbeera ki. Omunnayuganda oyo osobola okutegeera embeera ye, osobola okumuplaningira byabulamu kibiyeetaaga, byansoma kibiyeetaaga, yeetaaga mirimu kikaaki, yeetaaga obutale bubeere luddawa, emmere gyalya mmere kikaaki. Tusobole okulaba nga ebyensoma, ebyobulamu, ebyemirimu, ebya security nga bitambula buki bulungi. Then akasembayo nalabye yabadde Robert Kabushenga yalinga CEO wa New Vision yagambye mumaze okubalibwa ebibuzo mbizeemu byonna naye singa boss abamu kufa yatwanguyizaako neteeka gundi eno ku internet ng'osobola okujjuzaamu survey bulungi ng'omuntu. By the way, nalabye nga it was a very good idea nti kati abamu kuffe tuli ku internet okitegeera nga tuli wano ffenna tetutagala kubeera bakakubalibwa. Yabadde proposal nungi nnyo era asaba boss emu ku ngeri ennyangu in the near future gye tulina okukozesa okulaba nga kolaki nga twanguya exercise kubanga mu Uganda almost 30% y'Abannayuganda bali ku internet. Kati abasigadde babalibwa batya? Abasobola okubalibwa nga babadde babalibwayo batya. Sigamba buli muntu abalibwe ku internet ngamba abasobola okubanga balina access ku internet n'okujjuza ebintu ebyo ku internet basobola okubyekulira nga tukola service endala zonna. Nkweyanzige RDC na Mwami Buule Kizito Moses Buvuma ensonga zatambudde zitya. Tusooke n'ebimu ku birumira ebyalabikidde mukuba tulaba waliwo ewantu ewamu abamu abasuddewo ttawo nga mukwate ebintu byomubiri bigenzi tweyongeddeyo tetulina kyetukozesa tewali kasimbi katuyambako mu kutambula bino mu kubateekateeka abantu olowoozamu nti baali bategeeza nti akasente kakujja luvannyuma. Kisooka nebaza Katonda nti guno mulundi gwakusatu nambalibwa. Ogwasooka waliwo mu 2004 nawo nali ndowooza nakegatta ku secondary. Mulundi ogwaddako waliwo 2014 nga ntandise n'okukola amawulire ndi munnamawulire. Kati guno guzzeemu nga ndi RDC. Kakitegeeza nti programu y'okubala abantu erimu emiganyulo mingi tuzze tuprogressinga nayo. Era kyova olaba nti we baali bamemba ba palamenti bakaayana olw'okulondebwa kwaffe babagamba nti abo abantu bali bwe bati ne bwe bati n'ensimbi ez'okubalabirira byonna n'emisala gyabwe weebiri era biri bwe biri. Kitegeeza saate baakola estimation yeeyo tebyandibe tebitambula bulungi. Naye kusinziira ku kyobuuzizza era kyokolalengerirwawo myaka 10 giba mingi gavumenti okweteekateeka. Ebirumira bibaamu ate ebimu byabadde natural disasters. Kati nga nalabye yabadde Koome ng'amazzi gafuusa amazzi nebe enumerators enkuba yatonnya amazzi ne geeyongera ag'ennyanja. Enumerators ne bajjayo butusi ne batambuliramu n'omwoyo gw'eggwanga ne bagenda ne babala abantu abalala. Walabye abaana abasuze wansi abeebase ekirindi nga balina mu bujaketi naye nga nabo eggwanga lyabwe libaluma nti tugenda kukolera Bannayuganda tubale. Kakati mulimu obuntu obwazzeemu obutonotono kati nga ebya internet omukulu Adisa abinyonyoddemu. Mukimanyi nti mu nsi eno Uganda ekitundu kyonna tekirina network eri wamu na wamu. Kyova olaba nti bakola obuuma obwo kuba nti osobola okuuploadinga data odda wali network n'agendako. Kakati olumu
abantu babeera mu training season nga owulidde nga bagamba nti ennaku 10 naye nga tebateekayo mwoyo kuwuliriza nakumanya biki bye balina okukola. Waliwo ne cases ezimu ng'abantu abalondebwa okulonda abantu bateekamu bantu baabwe ng'oboolyawo tebalina na knowledge eri ku byuma bikalimagezi, naye nga n'ennaku ezo 10 ze baateekawo ate nazo tezabayamba kufuna knowledge eyo kubeera nga bakola kibakola. Naye ekyayambye nti batambula abantu babiri wanala tebannambala naye nabaddeko wendi nendaba babala abantu babiri nti ebimu bonna batunudde kuki ku kyuma nti ekiba kigize wano ninamuga kati kola booti kati ekyo naye tukyebaza nti kirungi kuteekamu abantu ababiri. Ekirala kyanakyo disasters nkyogeddeko kubanga ebyo bibaawo tosobola kugamba nti no kakati olwokuba lwakubala abantu enkuba tejja kutonya ye ate abantu ababeera mu bifo ebizibuzibu jo baba banaatuukayo batya. Ebyo byonna oba ogenda okukola omulimu gwonna ogenda n'omwoyo gw'eggwanga fenna kyekimu ku byatulondesa ekisinga obukulu patriotism gana omwoyo gw'eggwanga n'oweereza n'omwoyo gwo gumu era ffe kyovanire mu office tetutuulayo olw'omwoyo gw'eggwanga gwe tulina era ogwatulondesa mukadde waffe president fetugendera ddala office tuziteera ddala wansi alina omwoyo gw'eggwanga ono namulaba alinamu ku mwoyo gw'eggwanga era nagamba abantu bwe bati tubeetaaga okukola nabo ate singa ali eno gye tuli ate singa mulungi nnyo n'okusinga nga bwolaba mulungi ng'ali era fekye twasalawo kintu kimu kukolera ggwanga lino nga tetusosolamu obaani kubanga ffe nnyini na bano opposition twakwasa Museveni ggwanga alitambuze emyaka egi 5 kati ate era be bamwe era bamusundasunda akomewo naye nga ffe ate twamugamba nti komawo kakati ate batubaze kati n'omuwendo tukutegedde kitegeeza n'akalulu tebajja kuddamu kabba nga bwe baakola luli bano kakati mu mbeera eyo ebintu by'okubala abantu bwe bityo ebitambula naye nga kyetwebaza njawo kwebaza abantu b'e Buvuma mukadde waffe deputy RDC mwami Mubiru ate n'abakulira district nti abantu n'abaana batendekeddwa bulungi era batambudde mu mbeera yonna embi n'ennungi ne bakola ebyo ebyokwemulugunya ssente twabagamba nti tubyemulugunye nga tumaliriza kisinga obukulu kati kwe kusooka okukola omulimu gw'eggwanga okubala abantu tekukwata ku opposition tekukwata ku NRM tekukwata ku muntu yenna mulala wabula kukwata ku ffe Bannayuganda kwe tubalibwa ate abakulu batuteekereteekere. So tukubiriza abantu baffe mu nnaku ezisigaddeyo kati 8 mubeere ewaka abasobola oba ewaka oba ovuddewo endagamuntu girekeewo bajjeko information abantu bawaka babuulire titemuddukawo nga bazza abantu ababala mubawe information entuufu ebibuuzo bye bababuuza temunyiiga kubanga okunyiiga tekwetaagisa kyetaagisa kwe kuwayo information nze mbagaye bakambala kati guno mulundi gwakusatu so muweeyo information. Webale nnyo webayire ddala ye program Nze Nga Bwendaba ku Kyaggwe TV kwe tuli assistant RDC Buvuma mwami Moses Buule Kizito Richard Sarah Nakintu myaka 10 bwe giyitawo gavumenti erina okuddamu netubala nemanya bwe tuyimiridde okutendeka abanaakola ebyo deputy RDC akutegeezezza ennaku obutuwomwenda ne 10 zatwaliddwa akasimbi kafuluma obuwumbi obusoba mu 1300 ne bugenda eri ekitongole ekya ubos ebiyinza okulabika ng'ebirumira olowooza biyinza kubanga biva kuki ng'ogyeko ebya bulijjo nomweguli bwakukema entoyinza gaana nkuba kutonyi nina gwe nabadde mbuuza nti akasente kano bwe kafuluma kajja mu musolesoole oba bakabawo omulundi gumu kakati nga ngezaako kutunulira nsonga ey'abaana bali ab'emulugunya lwaki bakiti babaddeeko akwota oviti neyanzeeka mpozi twebaza gavumenti nti census
ebaddewo badde bagirinidde okumala ebbanga olwo yali alina okubeerawo n'etabeerawo naye final ekoze ekyo ebaddewo nejja ekisookera ddala mu birumidde nga weeyogedde akasente ako omuntu ono akozesa transport by the way eno ensonga tevuddeyo leero yavaayo ne mu training bwe bali bakola training bagamba omuntu bamwa mitwalo 2 ate tugenda kuzikuwa wali eri tujja zikuweera waki wamu omuntu ngalese family nga badde asubira gye mitwalo 2 okulekayo enki ez'emisana gwate n'omukuba obulango kitegedde kibeera si kiki kibeera si kirungi secondly they use transport on a daily basis okuva gye bakoze eki gye bavudde labanga ezo instances ezibaddewo ng'obadde osuubira ogenda kukolera wano eno ne weesanga ate oli mu kifo ekiki ekirala that is a double cost ku muntu ono gw'otawaddeeyo na sente zikola ki zitandika of course government naye egamba tuyinza okuwa sente n'otakola ki n'otakola kitegedde Bannayuganda bangi no kintu badde bakikola when they pay you off ogamba ate ezange nzikola ki nziyina nzifunye then why should I render service nga sente nzikoze ki nzifunye okitegedde so ako nako kabaddewo mpazi government kyali erina okukola bandi badde babagambirawo upfront tetugenda kubawa ati sente simanyi ekyo baba bakikola anyway I applied ne tebampa mulimu gwa kubala yes I wanted to be there in the field yes ndabenga wekikola ki wekibeera n'ekintu kyonaki naye I was unfortunate by the way naye era ntambuddeyo nendaba ebintu gye bikola ki gye bigenda wadde tebannambala so ebyo ebirumira bikoze eki bibaddewo okitegedde bibaddewo okitegedde but I have 2 of my children first born wange ali kubala mu Kampala I am happy era mukubirako nambulira ninayo n'abaana abalala mu kyaki yange 2 nabo bali mukola ki wadde babaze mu Mukono ne bali mukubala at least I am happy to have yes I have first hand information nange gye ntambuddeko ndabyeko ebikoze eki ebigenda mu maaso secondly twalabyeko era ebirumira ebirala omuntu mugamba tujja kuwa mitwalo 2 for day in the training abagaba sente ne bagamba tubawa mutwalo yes akati kuno mutwalo omulala ani agulya banange tubeere feya bwe tuba tukozesezza ki abantu ebyo nabyo bibadde birumira ebyakuuma RDC abikoze eki abyogeddeko kitegedde tulabye munange nezi tablet abazibbye yes waliyo eyawuze okitegedde bambi tukubiriza Bannayuganda temusabotaginga mulimu guno eno ate naddala nga yemmwe abeewaayo kubanga bw'ogamba ngenda kukola omulimu gukole n'obwesimbu oyimuse weka no applyinga noyita interview ne baleka omuntu omulala eyandigukoze naye bagukuwadde ate n'ojja obe tabuleti okitegedde kale wandigibbye ng'okubala kuwedde ng'omaze n'okisaani naye tokozeeko na mulimu totandise nako gw'ogibyemu bino obulawo okitegedde tubeeremuko n'omutima ogwo ogulimirirwa pozi njagala okubiriza Bannayuganda bannange ffenna mubeereewo batubale ekisekeddala batuweereza ebibuuzo ebyo batogenda kubeerawo bijjuze ku lupapula biwandiike birekerewo omuntu asigalawo wa ewakaawo basobole okukola ki okukubala newankubadde nga tokola ki nga toliiwo kikulu nnyo eri eggwanga lino eno newankubadde nga NRM ebirumira bingi byekozesa ng'ebeera emaze okubala abantu bano figures bwefuna sente yeyagaliza yokka na buli kimu naye twetaaga the right figure in place egenda tuyamba etya Bannayuganda ffenna nga wetuli ekisekedde tugenda kumanya saizi ya Uganda banange Uganda tuzaala tukulanze sala ng'omuntu omu nina abaana 6 okitegedde kati waliyo abazaala nabo buli mwaka nga nze emyaka 14 kati tetumanyi twenkanawa tuli tutya nekino kigenda tuwa okumanya eggwanga lyaffe liri litya kyekisookera ddala ekyokubiri nti bwebuba nga bategedde kigenda kuyamba resources zino zetuyina okubeera allocated buti bulungi newankubadde bino bibeera byeyagaliza nga west bannange development egeyo mpitirivu nga te wano mu central fe abasinga obuti obungi naye gavumenti bwenabanga eri fair wajja kubeerawo resource allocation ne distribution ng'eri effective mu mawanga agakuze basinziira ku population okumanya nti eno Central tugenda jiwa west north tugenda jiwa west ne bano tugenda kola bwe bati ekyokulala tugenda kumanya age ey'abantu baffe bananga bavubuka bangi nnyo mu Uganda yekyasinza okubeera ne emijiji emito nga mingi tujja kusobola okumanya abaana bato myaka bwe bati ne bwe bati bangi bwe buti abavubuka bwe bati abagenda okusumuka okuyingira mu kulonda bwe bati n'ebintu byonna ebyaki eby'enjawulo bituyamba kiri ekituyamba bannange okumanya
ebintu ebyenjawulo nga ethnicity. Hey, wanakubiriza Yudaya, banange twetaaga number because I am advocating for okugenda mu Interreligious Council. Abayudaya mwenda gye muli mu ggwanga bakubiriza wawona amadini amalala mugende mwewandiise twetaaga number ng'ewera mu religions ez'enjawulo, ebika ebyenjawulo, okitegedde ffenna tumanye amadini nti leero bannange abalokola ate mukikubyemu abasinga obuti obungi abakatoliki leero mukendeddemu kiki bafaata tubakkirize bazaale oba yes n'ebintu ebifaanagana bitya bwe bityo kyekyaki ekigenda otuyamba batubuuza wano ebibuuzo ennyumba gy'olimu efaanana etya okitegedde biki biki bantu bameka abali mu nnyumba eyeetaagisa omuntu okola ki okubeeramu house level waliwo omuntu n'abantu mulinga 7 oba 10 naye musula mu ruumu etya emu okitegedde so bajja kumanya by the way nze ndikola proposal yange Sarah njagala waakiri mbeere nga nkwatiddeyo ng'abantu 10 oba 15 mu poloti zaffe zino zetuwulira 5 kwa 3 simanyi mekeezo ye ndikola proposal yange weeyitamu nja kuwaayo omukisa bannamukono abalungi abali obubi so si abalungi naye abali ki obubi yes kubanga ndikuleva at least eyokusatu wali abantu abasula obubi naye population census eno wetugenda okumanya ti bannange enzigotta mu katanga yaffe embi bannange mindasitule yaffe ey'emukono waliyo abasula mu bibaawo okitegedde ekyo kyonna kikola ki kituyamba the socio economic status eyeggwanga bannange tuli bubi poverty mpitirivu nnyo naye ffe wanowa emukono wali abantu abatasobola ku affordinga kyamisana olunaku lwaleero waliyo olinga bwanywa obuugi ku makya alinda eddi enkeera tebitandise leero bannange naffe twabiyitamu nga tukola si nga tukula naye twebaza Katonda okitegedde at least ayinako watukoze eki watutuusiza naye omuntu wamanya nti bannange embeerayo mbi mu bitundu bineeno awo tujogamba nti parish development model lwaki tebatwa zino miliyoni 10 omulundi gumu ngaffe omuluka gw'esseeta okitegedde tuli byalo 10 ne tugamba nti buli kyalo tukiwadde obukadde bwakyo 10 kyeyiyo tutandikire ku abo abali obuki abali obubi okusinga bwe bagamba tugenda bbawaayo simanya 17 simanyi mmeka naye tujja kwekubira enduulu no kati kankubuli okujja mu nsolo sente kyandibadde kizibu bandibadde bagamba 10 kiikino setawadi tuli byalo 10 okitegedde 10 kyaffe buli kyalo kifune miliyoni zaakyo mmeka 10 then buli elo seegambe tugenda kufuna income generating activity ng'eriemu tukwate bano bonna abatalina mirimu tubateekamu omwo bezimbire omwo oba buli omu tugenda muwaayo ketukoze eki ketumuwadde yezimbe nga ne save zikoleddwa kuyita mba LC baffe n'abagenda mu maaso okitegedde naffe otujja kwerwanako tugambe banaye tuli bangi muzituwe mulundi gutya gumu kubanga ole muzituwe entono ziyita wano ziri ne ziyita wali ne ziri ne ziyitawa wali eri okitegedde kyekyakye tugenda okumanya tugenda kumanya demographic trends tugambe bannange nonno waneeno abantu baki bangi nnyo ate tulina wana awataliiwo baki bantu tusobola okushiftingako kuba n'abantu ne tubazzaako mu bino ebiri spacile what populated okitegedde what does it take gana amataka agaliwo nga galimeerere okitegedde ye kiki kyo tulaba wano batujjako ebibira byaffe nga bagamba industrialization yiyo prison egenda baagala kuteekawo hotel and yet waliyo amataka agali agatalinako nakikola ki nakiriko kati wamanya eno demographic trend kigenda tuyamba okumanya kakati munnange bwaba pineti ayagala ettaka eddala tumutwalewa tumutwale gindi ono ayagala erya prison lwaki prison lwaki tetumuzza waneeno ebyo byonna bigenda tumanyisa muki muno then ne policies okuinfluencinga policies ez'eggwanga okitegedde kigenda kutuyamba nti bwe mumanya nti bana ekiro kyekirakinga wano we wali obumenyi bw'amateeka obungi wano we wali ennyo abatesobola biki ebyo ebirumira policies nazo okujja kigenda kusinziiraawo kati ngalo zino policies bannange ze tuyisanga bino ebiri kuba suubuzi okitegedde influence simanyi double taxation VAT yali biki okitegedde bwe tumanya ebyo ne tumanya nti ne tuddayo ne tugamba nti backbone ya Uganda eriki agriculture lwaki akasita tukatadde kuba traders bokka kale tukole production empitirivu tusikirize abantu badde mu agriculture abalina good tubawe ku incentive kano tujja kuba akasita tukajja kuki
ku basuubuzi bokka naye tukaleete ne ku bantu abaki abalala. Policy zaawo zijja kukola ki? Zijja kukyukamu. Then also influencing international development. Bonna abatuwa obuyambi byonna gye tubukola ki? Gye tubujja ng'eggwanga kisinziira ku nnamba y'abantu gye muyina muki mu ggwanga. Treaties, ties zonna eziriwo, simanyi zino zi World Bank zituwa ssente, simanyi bano ba Germany, zino zi UN Women baani, bajja kusinziira okwo bagambe nno level y'abakyala kati abatalina mirimu okusinziira population census eriwo eti. Kati ne wano wenkubiriza ba enumerators ekibuuzo kyonna kirabyemu. Okay, mwekiri naye simanyi engeri gye kigenda okubeera kabali. Bananga abakyala nga tukola leero olunaku lwa bamaama, abakyala bakola emirimu naddala bano ababeera ewaka. Banange tusaba emirimu egyo gibeere recognized. Tetugenda gamba nti mutuwe emisaala ng'abakyala ababiri waka naye gibeere recognized, bagivaluing, bagambe nti okwoza ebintu, okugolola empale z'omwami, okufumbira abaana emmere, okulabirira abaana ku kitanda. Banange nga tukola bamaama okitegedde bagirecognizing. First of all bwe mbanga ngikola egyo gyonna ku lunaku nga luno olw'abamaama so okuntwalako out gwe mwennyini bannange taata w'abaana ewaka okitegedde odaga nti recognizing emirimu gyenkola gyenkola. No, by the way tuwala tugenda ku makya kuno naye programu eno nkulu nnyo era nsazeewo gireka neŋŋamba kankole kikanzije nina bamaama bange 7 okitegedde benjagala kuwagaliza olunaku luno oluki olulungi era probably enkya nina meeting naye after tomorrow njaba kola ki njaba twala emirimu egyo bannange nkyagamba unpaid care work in Uganda kebeera recognized. Wewale nnyo mukyala tweyanze programu Nze Nga Bwendaba mukyala Sarah Nakintu lwaki tebakuwa omulimu mu gavumenti? Gavumenti eno nandiyagadde ogikolera naye olaba n'abawabuzi abawabulwa okitegedde tewali nnyo kye baleeta, tebakkirizibwa na birowoozo byabwe okitegedde. Bannange mu mpa bwa MP nze nsooke mbalagireko wano bwereere bannange Mukono municipality nzija. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city centre to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of travelling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawumuleko. Waliyo hoteli ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence
Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Gw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School tuwa omwana wo tumusomese togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you. RDC kakati byonna nga tumaze okubitunuulira ebirungi ebiri mu kubala abantu bano tulina kye tuyita resource allocation and distribution. Tulaba oluusi waliwo obutali bwenkanya we bulabikira. Ojja tunuulira zi reports ez'enjawulo, tunuulira ya Equal Opportunities Commission, oluusi engaba y'emirimu, nolaba nga waliwo ebitundu ebyekubiira byonna bifuna bino nebitafuna. Wano obuzibu bugirawa ate ng'omuwendo omutuufu ogw'abantu gwa gumaze okutegeerekeka. Bano beetaaga kino, bano beetaaga kiri, oba tebiriiwo obwenkanya we buli. Okusooka nyumiddwa nnyo okwidde Sarah nga acommunicatinga ku census. Yes. Awo wetumwagala awo era nze ndi mwetegefu okumuwa emirimu emirala. Buli lukumu gokka gwe neetaaga bannamukono si emirala oba gokka gwe mbasabye. Okitegeera. Ekyokubiri ekyo kyoli mu kwogera okiza ku point ya policy y'eggwanga. Uganda ng'eggwanga terina bulema mu policies z'eggwanga lino. Actually tuli erimu ku ggwanga erisinza ebiwandiiko ku mateeka n'empagi ennuŋŋamu ezina okutambulizibwamu eggwanga. Obuzibu bujja ku level ya individuals, people, human resource tuula okuddukanya policies ezo. Kati nze Ssegawa ndi kitala DC nga president abadde omulimu katugambe kati jange okole Mukono owoza tugwe Mukono, naye weaknesses zange oba strengths zange nziteeka ntya mu bitone mu community gye bansindise oba mu mulimu office gye bantaddemu. Wakati ffe tulina policy etasasola mu mawanga oba mu kikula ky'abantu oba mu kingo okugobola abantu bafuna emirimu. Tuli society eri merit based kuba ng'oggyeko oyogedde ku ng'oggyeko kati ebintu biri kalenga political appointments naye emirimu egisinga obungi mu Uganda tegigoberera kikula kya muntu oba omuntu ava luddawa okitegeera. Naye ojja kwesanga nga abantu abalina obuyinza okukola kye balina okukola olw'okuba tetulina ezo affirmative actions kitomanyi bw'omuntu abanga asabye omulimu waba ava Kalamojja g'oba ososa ku layini kuba we are largely a merit based society. Nti omuntu asinga okugwanya kati osanga tino kati nga Ssegawa mu kampani ya tugambe kati wacha ekigendo Kyaggwe TV omulimu kugamba omulimu sikiwango nno tino nanyini kampani eno yagamba Ssentaayi Muganda kamuwa omulimu okitegeera. Naye waliwo ebintu ebiri involved ebyetolola engaba y'emirimu mu society ezisinga obungi omuli qualification yo proximity y'omuntu oyo nakuwa omulimu presentation z'omuntu how you present yourself ku mulimu ogwo ebintu ebigira mu package egaba omulimu. So nabye ku report za Equal Opportunity Commission before nagirabako
njalo jjukire nti olukiiko olwo kitongole kya gavumenti bwe kiba kyakawa ripooti nga kipiringa gavumenti olaba nti kyakola omuki omulimu gwakyo nti tebagamba muno katutire ku gavumenti yaffe ki eriiso kyagamba muno ffe nga gavumenti tukoze study ne tusanga kino kati naye olwo kiro kimu kyenyagala bannamukono bategeere oba ba-appreciatinge kikulu nnyo 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 okulabanga Mukono omuzadde munnamukono afuba kyona kyasobola asomesa abaana be kikulu nnyo okusomesa abaana alina okubakuza obulungi nga bali mu nsi erina okuba competitive nti abaana erinnya egy'okuzzaamu omwana okuba tinno omwana newoba omuwadde omulimu attitude ye ku mulimu emuwangaazaako oba nedda okitegeera kubanga ojja kufuna abantu babiri balina qualifications zezimu omu ajja afune 90% omuwa omulimu after 2 months ogambe nakola mistake okuwa omuntu ono omulimu guno okitegeera ogenda ofuna omuvubuka oba okuva oba ekkalamojja ale nga yafuna 70% naye nga attitude towards work nga nnungi era omuntu omulabe nga ayinza okuba nga akolaki awangaza omulimu nga tunasobola okulaba nga tukompitinga mu Uganda eno munnamukono nze mukuza kintu kimu kyokka yes tuinvestinga ennyo mu kusomesa kw'abaana baffe naye n'ekyokubiri tuinvestinga ennyo mu kukuza abaana ne values esobola okubayambako okujja mu society okugikompitingiramu obulungi n'okubala kangenda kuba example wali otandikidde kubala abantu buli muntu yagenda kulula okusaba omuki omulimu yagamba sina kyakukola kangende nkole ki nsaba omulimu guno oba kandikewo ejjange nga olaba mwenyinaffe ono nakintu nsaba omulimu guki guno olwa analysis katikyukayo researcher alina reasons zenna zayagala mu kintu esikuba muno yagala kalawensi ako naye kyakayagala kuberakale okeetaaga naye waliwo other motives okukolera okola ki obirina naye omuntu bw'amala okufuna omulimu walabye oli nga bamuwadde mission obeera kubala abantu naye oli agambye babukasuka tetugenda kukola nekalakasa kati omuntu oyo olaba nga attitude towards work nga riri ebeera nemuko eba nafu kubanga gavumenti gyetukolera buuza Moses Solo bakamala okumu appointment mukama yamuyambye naye emirimu gyakolaki gyakola emirala nyinza nafuna na musaala gwe gusooka takola bwekanaku ali Buvuma akola omuwulire ali eri ali mubiri tafunanga first salary kubanga omusala gwo ogenda kujja after a duration gavumenti ekulayiza okubye oath ekuwanze n'olupapula ekukoledde appointment letter egikwasizza kitegeezeyo commitment eri ki okusasulwakwo n'okukulikulayizinga emirimu gyokoze eki gyokoze so olaba behavior ate ng'okisanga bifo bingi abaana baffe tubasanga baana baffe sala bakondembe nga bali e Dubai babadde mu Buwarabu n'olaba omwana engeri gy'avuma mukama we ekitegeera n'amugamba kiri abakama baffe abamu bayinza oba bakwisa bubi ne waliwo engeri y'okwadressingamu issues ez'emirimu so nze njala okwefusayiza ku point eyo tetuganye waliwo ebintu ebyokufikisinga okola ekigali regional balance biki n'ebiseera ebisinga oba ogaba omulimu ayirawe tokirowoozaako nti omuntu gwempa omulimu nti oba munyolo kati nganze nina kampani mwengaba emirimu situlako wansi negamba muno bannange nonno ndi mukulunya olugwala muwa omulimu bwemba nno ngaba omulimu mawulire njagala munnamawulire omulungi agenda okukola ero nga wenkolaki nga wenjagala so emirimu ogibanga gyeriyo egyo egironda abantu
ku kikula kyabwe oba kusinziira ku ddiini ye oba kusinziira ku ggwanga lye tulina okukidiscouraginga n'okukidiscouraginga naye bwebanga waliwo ebifo ebyetaga affirmative action yes ekyo kibeere mu policy nti twazudde abantu be bati tebali mu bintu ebiti olw'ensonga eno naye ng'okusingira ddala ensonga eyo ebeera ya okusoma kw'abantu ekyokubiri okufuna information ku mulimu ogwo n'okufuna ba recommenders ku mulimu ogwo ne attitude y'omuntu okulaba nga olimu agakolaki asobola okugukola. Nkweyanziza nnyo nkweyanzige weebale nnyo okutulaba Kyaggwe TV wetuli ensonga bakulu bazitematema Deputy RDC Mukono District Mukyala Sarah Nakintu nakuwulidde mu nnyanjulayo ng'olaga obutali bumatifu naddala gwe kituuka mu ngabanya y'ebintu resources olina ekitundu ekimu kyewakoonyeeko sanyuse nnyo engeri gy'olambuluddemu ensonga yawa mu kusooka otumala okumanya ekkuba eritutuuse wantu wano tubulira wa nawagaviddewo we tubulira gavumenti eno yeyagaliza yokka twalaba wano mugaba emirimu the Prime Minister of the Republic of Uganda yalina abantu mu buli sekita okitegedde kwegamba ye kasita baleeta emirimu yagamba teekeraawo nange this was evident mu kugaba emirimu egyo mpulidde era bagenda okubala abantu be baaba nga basukka ne over tozabaliramu over 40 kitegedde ono relative ono mwana wa gundi ono mukwano gwange kitegedde eno ki okweyagaliza tekwandibadde kuki kubi singa kuli ku merit nti omuntu ono omuwadde kino ekifo naye obumanyirivu abukola ki abuyina okitegedde tetwandibadde ne objection over that naye nze kisinga okunnuma kwe kuwa abantu emirimu nga tebagisaanidde okitegedde nga tekiri ku merit nga kiri technical know-how ani akumanyi olyoka ofuna omuti omulimu guno eno. Of course nja kwenyumiriza nnyo mu bantu beeyo baagaliza era beeyagaliza people who are not from central kitegedde naye omuganda bw'alaba omuntu agamba ono we muleeta yemu abeerimirira okitegedde yemu abateeyagaliza okitegedde yegwe ayagala okubeera the lion or the lioness in the jungle bw'obeera mutika nga gwe alina ssente oyagala bonna bakuvunnamire so mulema okwekwatizaako emirandira okitegedde nammwe mwekole ki mwesimbe. Uncle I was working in Uganda Christian University naye nalaba omunyankola engeri gy'ayagalizaamu ti abantu be sabanga bakufuna ne officer attendant nga tumanyi kuwandiika linnya lyo. That is where we are. Si government yokka wabula ne mu private institutions bino ebintu bikola ki gyebiri okitegedde oli akuleeta agamba owe wange gundi kamuleete twalina ba officer attendant nga tamanyi na kuwandiika ki linnya bamuyigiriza on job okuwandiika ki erinnya lye naye nga bali bakugamba kubeera officer attendant qualification at least senior 6 okitegedde naye tulaba ebyo byonna byali tebikola ki tebigoberera nkulaze nabbanja engeri bo gye beekola ki gye beeyagalizaamu so namwe bana ab'e Buganda ako namwe mukakole ki mukakoppe nti wobeera mu kifo naawe leeta ki owuwo naye muleete ku ki ku merit kitegedde kyekyo ekisooka wagenda okuddayo wano kiva lwaki nasese nga assistant RDC agambye bano babasiima busiimi ne babakola ki ne babawa okitegedde ayaba wasi Muganda naye mulina kye mukoledde NRM ekyo kye ŋŋamba n'agamba anti wulira anti n'agamba kambasiime baabubwe ne babakola ki ne babawa at least mwe mulinako kye mukoze eki kye mukoze oli n'agamba kankole ki kambawe naye waliyo oli aleeta omuntu nga please they are green tewali kye bagenda kukola ne babayigiriza on job nze ekyo kinnuma nnyo okubanga ekyo kiretedde ne offices nyingi okubanga emirimu tegikola ki tegigenda mu maaso ne bakuwa emirimu nobeera assistant ne bakuwa resource manager assistant resource manager 1 2 3 kati kitegeeza ono asookera ddala talina kyakola ki kyamanyi bamuwa buwiiki mirimu ono 2 3 be bagenda okuba nga bamukolera emirimu ajja kuba akola ki alagira bulagizi talina kyamanyi kyobula bamuwadde bano bonna bamukole ki bamuyambe okitegedde nekyalo ekisembayo bannange tusomesa abaana Mukono District Service Commission bagigamba
enkole okitegedde naye nayo nga tolina qualifications bannange omuntu abula newakukola ki newakwatako okunyiga waneeno okitegedde to upgrading woli bwolema okubeerera final kangambe nti wewenyumiriza nti kati wano nakola ki namala natuuka tweyongerengako buli kati buli kaseera tusome niyo bakayi tozeeyo okusoma mu kibiina sente oluusi eyinza okuba nga tekola ki naye waliwo okusoma okwobwerere ku internet nobeera ngaoli informed nze Sarah buli kyenjagala kati okusomako okitegedde nkisomako n'essimu yange eno entuusayo mu buli kibanja yonna wenkola ki wenjagala tuleme okugendayo okuzannya buzannye Facebook simanyi TikTok of course tubyagala naye noonyaako ebintu ebikola ki ebikwongerako okitegedde nsoma bya bulimi taata naye mbisomera kuti ku internet ngenda kukola model farm mujja kujja nange ewange mu Nambule okitegedde so fenna tweyongerengako buli kati buli kaseera neera ddala tujjewo empalana olaba omuntu asobola naye kubanga obayinako akakuku kubanga bakibiina kirala kubanga temubonga omulimu notagukola ki notagumuwa abamu bagamba simanyi wesikola kinnyonoona okitegedde so ewo bonna bu barriers obujja tubukole ki tujjewo balinyo webereddala wana Buule nga tuva ku nsonga eyo kkiriza obagaana ebitundu ebyenjawulo ebikola Uganda biri gifted differently buli kitundu kiina ekintu kyekyenyumirizaamu bwekituuka mu nsonga ey'enkulaakulana olowoozamu nti wandibaawo okugayala ye bwekubaawo kuyinza okuba nga kusibuka ku bukulembeze butakola kimala nti ojja kwesanga bali bakugambye kampa ekyokulabirako ewaffe gyenva enakasongola tuli balunzi ate n'okulima tukikola naye ojja kwesanga nti amata gatuuka ekiseera nga litayagogera gisanga ku nusu 5 kakati awo tekiddayo eri obukulembeze okusooka kansoke male okugenda ku katono nnyo ku nsonga ya mwannyinazo agambye nti waliwo abantu abeyagaliza ne bawa abantu baabwe kkiriza obagaana mu nsi muno abantu balina okweyagaliza kakati abantu bannabbanja bataasome baani abanaasoma era kyova olaba nga bagenda okubajjayo ngaera baasoma naye kirungi agambye nti muweerere abaana kubanga abantu baafuna dde ebifo ne baweerera abaana era baakiraba okuweerera abaana kintu kikulu ekirala saagala agambe nti ba-individuals oba abantu yafuuka polisi abantu okuteekamu abantu baabwe emirimu ayo si polisi wabula aba-individuals ebakikola ontwalaba omuntu gwe bayita John Sebaana Kizito omugenzi yaleeta balukwaga abo n'abawa emirimu n'aleeta ba Kenneth Poka kandi bambidde n'abawa okusoloza toyi zonna mu Kampala nga zikyasasulwa simanyi oba kati tukyalina nezisasula gyeziri kakati n'aleeta abaana abo bonna abaana bonna abo abadipi bolaba n'abamu abagenda mu Nuupu yabaleeta abamu nga bakulira nabeera ku nguudo kati omusajja yali ayagaliza naye mubaamu n'abantu nga nabo tebayagaliza kuba nja kunoonyereza oba lundi meya alese bameeka kati nja kunoonyereza oba madamu Namboze wane Mukono oba asembye abantu bameka okufuna emirimu kakati abantu abamu tebaagaliza naye mulimu abaagaliza ati ku nsonga eri gy'ogambye ey'okuba nti obugagga bw'ebitundu obw'enjawulo kati obugagga bw'ebitundu obw'enjawulo kijja kuva ku ndowooza yaffe ffe abantu Bannayuganda wogenda mu West osanga ensuku ezigudde akale nali eyisingiro mumusana nga gwaka naye nendaba olusuku netya nokuterenga n'omusana tegulwokya nga ndaba gulunyirira amatoke bagatema ettaka kkalu naye nga lwolunyirira kakati yo mindset change eyabagendamu bo ne bagamba nti tusobola okulimawo ebitoke ntubirabirira omusana nekutabikosa naffe gye twetaaga okwewolayo kati Masaka otunulira gweta Masaka egendedde engulu nnyo nno okuva ku bitooke kati yadda ku mwanyi yugo tubukoma nsimbi alisa
sajja balina emmwanyi bukomansi otunula genda wano emubende kasanda biki balina kye bayita emmwanyi kale ebitundu ebyo bigenda kugaggawana wano ewaffe twadda mu kutema bibira twadda mu kuvuba kutematema ttaka kutunda bupoloti ebyo byetwaddamu naye ate n'obukulembeze tebukoze kimala ate obukulembeze tebukoze kimala obukulembeze ekibwoyogerako mitendera egy'enjawulo awo oyogedde bulungi kati obukulembeze okuva ku LC 1 okutuuka ku LC 5 obwetaaga kuyamba abo bakansalazi simanyi basendere LC 2 owawano sijja mwogera kuba bo bakola LC 2 si bakansalazi simanyi LC 5 abakansalazi abo boolumulonda alindirira nsako tasobola kera ku machana ganti kangendeeta omulimi sono ajja asomesa abantu bange eyo babivaako bo simanyi wabamanyani alina obikola simanyi balina okubeera nga nabo benyigira mu butereevu muyambe abantu bammwe genda mu institutions onoonye bubasale oyambe abaana bamulekwa kuba kye kiba kyakulondesa okuweereza eggwanga naye badda mu kutuula ne badda mu kuleekaana ebyobufuzi amalero ne badda mu byemipiira abawano mu bibuga basanga bali matatu bali mu myeso bali mu mbeekuulo za byabufuzi ezitabayamba naye nga bufo ky'okuweereza abantu bali awo naye katono nnyo Bwana Buule ekyo ng'okyogerako ne cases tuze tuziwulira ng'ate era obukulembeze bwennyini bwe busibukako ate okudibaga enkulaakulana y'ebitundu nti eyandirwanyisiza ekibbattaka ogenda obira nga bamusaitingayo mu keesi emu obukulembeze bwa waggulu oba wansi bonna kuva ddala wansi paka waggulu eno ku disitulikiti kituufu ekyamazima abakulembeze abamu bali banguzi abakulembeze abamu babbi naye twebaza abavuddeyo okulwana mulimu ba RDC ng'avuddeyo n'alwanirira abantu nammwe nga mwe muli kubanga waliwo RDC wano yali ejjinja bamuyita Sako n'alwanyisa abali b'enguzi naye munange baamukuba bukubi abyo ekitegeera naye ebyo bibaawo naye kyemmanyi ku nsi kuno bwekola ekyo ky'olina okukola ali waggulu ye aba akola kino alaba bwekola ky'olina okukola ekituufu ali waggulu asigala alaba akulembeza abakola obulungi temuggwamu maanyi Katonda teyatusindika ku nsi na ssente wabula ssente tuzifunira wano Katonda yatusindika ku nsi kuno kuweereza nsi bantu be wenagendera muggulu okunyigirizibwa kuno kwebiseeko teruba lubeerera tujja kubeera tutereze ground erina okutunulira waggulu eyo kanyongereko katini ku asisanta RDC kyagambye nze kulwange nenyamira nnyo nga ndaba gavumenti eno ng'ajja mu bukulembeze buneeno nga waliwo ebintu ebyali tangible abakulembeze baffe abasooka onde tetwabalabako bye baakola twalina coffee marketing board waneeno buli region yali established ng'erina ebintu eby'enjawulo okitegedde byekola Buganda twali mwange emmwanyi central ng'emmwanyi yeeyo abamu baalimanga kotoni jinja n'eyitimuka mu makolero ng'abeerayo engoye zaffe ze baakolanga jinja naye tiiru yalinga ekola nzijukira no bana limpi 7 batwalayo ejinja ne tulaba engeri gye bakolamu eti engoye amasuuka okitegedde uniform eze twayambalanga nzijukira naye nsomera ku Muslim girls nga tulina jinja eyo wa green bannange nga mulungi okitegedde naye ezo zonna company deliberately government eno yazisuula n'olunaku lwaleero coffee marketing board bagiteekamu ebyalaani ne bifa kati oba bazzaamu ki tetumanyi naye nga mu biseera ebyo Uganda yali number 1 ku exportinga coffee era nga ne sente zaalinga zikola ki zivangamu bajjajja baffe basuulanga ku sente kitegedde abalimanga pamba so batwalanga ne batunda nga sente zibeera mu bikutiya ziti ajjako n'akuba n'ogenda n'osoma n'ajjako nga zeere batezizikala uti nabweziziki ebyo byonna biri in vain. Tanzania yabadde celebrating Leire. Of course I was there. Nenda bingudo zabe ebyo bazikozeemu nenda Leire. Okitegedde na buli kimu yali erontinga. Banagere batuyisizaawo akaffe. Tureini ye Uganda ng'enoonya n'ekkubo oba weekola ki.
weerita nga bagamba eri nga bagironkinze eri electric eri ne mami yaffe wano ewa Uganda mwenoonye kuba weekola ki weeyitira. Singa gavumenti eno yali ng'eyagaliza abantu, singa yateekawo production n'egirekawo nga we yali oba n'egyongeramu buki bwongezi bwabakuboni yaffe bannange eri agriculture. Lwaki gavumenti eno tegamba tuzeeyo cooperatives ziri nga bwe zakola ki nga bwe zaali, tuzeeyo obulimi nga bwe bwakola ki nga bwe bwali, tuteekewo incentives okitegedde eziwaliriza abantu okuddayo mukola ki mu kulima, tuteekewo infrastructure nga zikola leero ezaffe ziddemu. I was so happy nga General Katumba atulaga akati munnange eva e Kampala netuuka e Namanve tujja kuvaawo tudde Mukono. It is kitono kitandikirwako. It is simple but progressively singa bakiteeka mu nkola nga bwe bakola ki bwe bagamba neddamu neetambula nga bwe yakola ki bwe yatambulanga Uganda tujja kuba tugenda mu ki tugenda mu kaaso tugenda kuba nga tuwummulamu ayidawe nange najenjoyinze ngendamu nentuula mu nkoyi badduka train okitegedde nange ntitulamuuko neŋŋamba kange nensasula enkubiri zange nammange. Okay, webale nnyo okubanga okyatulaba ku Kyaggwe TV, yongera okubanga otunoonyako ku mutimbagano YouTube kwetuli, likinga, sharinga, subscribinga, ensonga olirabe zibeerayo. Abantu bano bonna bwetukubaganyako ebirowoozo n'abantu abalala batali bamu tubeera nabo ng'ensonga tuzitunuulira. Tukyagenda mu maaso n'enteekateeka yaffe Nze Nga Bwendaba tukyatunuulira nsonga ya census nti byonna byonna nga bimaze okuba nga bikolebwa kakati buli kimu kimanyikiddwa ekirina okuba nga kikolebwa wawe tuwuliraawo. Mukyala Sarah Nakintu abadde ayogera ku nsonga y'ebyentambula n'ajuliza n'eggwanga erya Tanzania ate ate bwe kituuka mu ntambula eggaali y'omukka akiri mulaala wano ewaffe ki ekikyagaanye. Deputy Radisa alabisenga atakkiriziganye naye simanyi mbadde ageze ku byentambula naye nawe asookedde okwekubako ayogedde ku production capacity y'Abannayuganda nasayitinga ebitongole ayagatuddemu ebitongole ebyaggalibwako wadde waliwo ensonga ezaabwe lwaki bakolaki ekikyo kiri nti papasi ya coffee marketing oba development authority oba coffee marketing board whatever kwali kutumbula production na mutindo gwa mmwanyi. Debate yabadde eriwo saawa yabadde nti Uganda mu kufulumya emmwanyi yakka wansi oba yeyongera waggulu. Yes. Kuba kati niya statistics nze ziraga nti mu 89 Uganda yali esuubula emmwanyi 2.3 million bags omwaka. Naye mu 2020 Uganda yafulumya emmwanyi 6.5 million bags. Era nga Uganda ina target ey'okufulumya 20 million bags. Okay? Kati kyenjagala okugamba nnyinaze nti nno waliwo engeri nnyingi ey'okubaaga akamyu. Era Bannayuganda tubakubiriza balime nnyo emmwanyi ate zibeere za butindo. Okitegeera? Naye okwogerako organization nayo kiyamba. Kati kyali mu board zoyogerako kyali nti waliwo police okuva ku kyalo paka ku ggwanga omuntu mwayita okola ki naye ebiseera ebyo walingawo agency emu eyali ekola ki eyali efulumya emmwanyi z'eggwanga nti kakale sawa zino kampani z'Abannayuganda babulijjo eri eya gavumenti ne kati kampani z'enjawulo z'Abannayuganda zeetundire ki emmwanyi. Debate ey'okubiri era nabwe yali president yali ne ba presidents banne aba Africa ng'ayogera what's the problem gyetulina saa zino mu Africa wadde advantage yaffe ku nsi yonna ebadde mu producinga mu kufulumya raw materials naye ekyo kiraga tino wetufulumyanga raw materials ne twesibira mu kulima kwokka kituteeka mu kifo ekyobunafu ennyo mu nsi yonna era abazungu batwagala nnyo okwogera ebigambo asalo byagala twogere nti mu Bannayuganda temwenyigira mu makolero kubanga esa advantage yammwe. Naye ate nga kiro y'emmwanyi emu gikalogayo muno ntino oba kati kase ale katogayo bakumutwalo ogubona ekitundu oba mutwalo bw'omala okumufulumya actually tankira ku kibooko buli mutino gweyongera ku mmwanyi gweyongera value. Emmwanyi bw'eva mu kibooko actually bw'eva ku muti
kuba Uganda balina omuze guno emwanyi olubala olina kitundira ku kimuli okitegeera ekimuli ekyo kikufiiriza Munnayuganda emwanyi girinde emale okwengera ginoge ekale gikube kase Bannayuganda bennyini tugatteko omutindo mu kukyata roasting okusiika emwanyi ezo olwala okuzisiika tuzifulumye nga either nsiikeko oba nga zifuuse powder kati eyo debate eyo yagala Sarah gyabakola ki naye ajongere ku mmeeza singa coffee marketing board yaliwo olwaleero eyo value addition singa RDC kye yeerabidde coffee marketing board we wabeerangawo standardized price eya kilo y'emmwanyi olunaku lwaleero kampani yejja n'ekusuubula omulimi yasinga obutakola ki obutafunamu walingawo okulwanisa okwawamu okwakawuka kaneeno okitegedde nti newabanga toyinanga ssente zigula ddagala ogenda mu boodi eri n'ogamba nga akawuka kanzinze sirina ssente mumpe ne bakuwola n'ofuuyira emmwanyi yo n'olwanyisa akawuka n'ofuna production at the end nga nnungi olwaleero omulimi akaaba kubanga incentives ezitorayo tezikola ki teziriiwo okitegedde coffee marketing board yamanyanga enemwanyi n'okusinziira we tugitadde mu nasare bed eyinza obutakola bulungi teyagiwanga bantu naye gavumenti leero ewa abantu emmwanyi si mwanyi zokka n'obukoko simanyi nebuti omuntu n'akalunda n'atafunamu emmwanyi n'agirunda n'atafunamu nze ngamba bwentyo ebintu ebyo bikomezebwewo okitegedde singa katulina value nene nnyo weeri RDC emmwanyi wano bagigula kilo emu erenjingira mu ssente mmeka actually ebbeeyi y'emmwanyi essaawa zino tegulwangako ku bbeeyi eno bukyanga egula ssente mmeka ekituufu ekiriwo kiri nti kiro y'emmwanyi esukka omutwalo weebale nnyo gumu 3 esukka omutwalo naye okimanyi nti engeri gye tugiwamu wabweru ng'eriro Munnayuganda afiirizibwa omuntu atunda kofi mu UK ng'ayina emmwanyi yaffe waneeno olowooza afunamu ssente mmeka mu kiro emu okitegedde ate awo kyenkugambye singa coffee marketing board yaliwo singa leero value addition y'amaanyi okitegedde era singa n'emmwanyi tugitunda ng'omunnayuganda akola ki afunamu n'okusinga leero tweyanze gwebale nnyo okubanga otugoberera ku Kyaggwe TV tuli ku Deira Hotel mu kibuga Mukono jangu ofuna ebyokulya n'ebyokunywa ate n'ebisulo bwe biri bulungi nnyo embeera okutwaliza awamu simbi tuwumulamu tukoma out of. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city centre to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda n'Abayuganda bajjeko ebuvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe.
oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala. Ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding, nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you